bakitaffe oba bajjajjaffe gye banyumya gye baalabako kintu kikulu nnyo bannange okutunuulira kanjogereko katono mu byafaayo ebyokujja kw'omuzungu eyatuwamba n'atwerabiza enfuga y'abajjajjaffe ne tubuukana neyiye eyakyabangi omuganda mwayiridde omusaayi okukamala ebyafaayo bitugamba Buganda yali ekuumwa bukuumwa era tukikakasa bwe kyali Ssekabaka ffe Muteesa asooka yagamba abazungu abajja okutta bajjajjaffe ku mirembe egyo abajja n'emmundu n'abagamba nti ezo emmundu ze muzze nazo okututtisa tuwadde njagala zitukuume bukuumi kati n'oteebereza Mukama Katonda yaloosa Ssekabaka Muteesa asooka n'amanya nti mu bujja eyo abazzukulu b'essirira abako balifuna engeri gye batereeza ekintu kino kubanga yalabirawo omuzungu ng'azze bazze n'emmundu bazze okutta Abaganda bajjajjaffe ab'ebiseera ebyo n'agamba nti temutagana ezo emmundu zetuzaaga mujje mutukuume bukuumi okusinga okutandika okuttiŋŋana wano kubanga naye yalina amagye naye abagamba mujje mutukuume bukuumi n'akozesa amagezi agawaggulu yalowooleza wala nnyo mu bazzukulu baatalirabako katugende mu maaso ne Ssekabaka Muteesa owookubiri kati kambuukewo njije pati enjimaze Ssekabaka waffe Muteesa Ssekabaka asooka gwe mbaddeko Ssekabaka Muteesa owookubiri kati teebereza kyajjanga omuzzukulu we gw'ataalabako yazze okulwanyisa ekintu kino Ssekabaka waffe Muteesa owookubiri abuuza abakuumi Abangereza nti muliko mapaka ddi okutukuuma ye nakitegeerako jjajjange yasaba obukuumi naye paka ddi okutukuuma muliko mapaka ddi wano weewaali obutego Omungereza bwe yakozesa kubanga ye yali yajjajja ng'anyaganyaga ensi naye n'amanya nti abantu bano benzeemu Abaganda bagezi nnyo Omungereza awo n'akozesa amagezi n'amanya nti oli jjajjaawe ebyafaayo byabwe babitereka kati ono muzzukulu we abuuzizza ddi lwe tuliko mu Bakuuma laba amagezi Omungereza ge yakozesa Baganda bange Omungereza yatuggyako obukuumi bwe nga 8 Oktoba 1962 ate awo obwetwaze awe Uganda obwetwaze nga 9 Oktoba 62 ku ttaka lya Buganda Uganda kwe yasimba bendera ku ttaka lya Buganda waliwo kyawo ekyo kiringanga kankubulire kiringanga okwawukana n'omukazi ate mu nnyumba yo mwennyini n'aganzizaamu omusajja omulala kitwale bwotyo bwenjija ojja kutegeerawo batuggyeko obukuumi nga 8 Oktoba nga 9 ate bawadde Uganda obwetwaze ku ttaka lya Buganda nga kwe basimba bendera Kololo yensi yaffe Buganda twalowooza nti tuggiddwako obukuumi bw'Omungereza naye ate n'atuwamba mu ngeri ey'amagezi ennyo ng'atuwambisa ensi Uganda ng'agiwa okwefuga ku ttaka lya Buganda ye point enkulu eriwo
je mukazi gogo byate najja mu nyumba yo namu ye point enkulu gyenjagala otegeere ekyo kiringanga kampecho okulabirako ekirala ekyo kiringanga omubbi okunyagako ebibyo nabikusituza munansonyiwako omubbi okubbako ebibyo nabikusituza nabikwetikisa ku mutwe nagamba tugende awo twebulize ekibuuzo twagala okumanya abaaliwo bakitaffe abatalina ebyafaayo tubuuza ekibuuzo nga twagala okumanya nteeseganya ki eyaliwo wakati wa 8 Oktoba 62 ne 9 Oktoba 62 okujja Uganda muwambe n'ogiwa okwefuga ku ttaka lya Buganda kyekikyali ekibuuzo geego amagezi Omungereza ge yakozesa okutujjako obukuumi ate n'atuwamba kyali kyangu nnyo okukola ku ludda lw'Omungereza naye ate kyali kizibu nnyo okutegeera ku ludda lwa Buganda kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo oyinza okuba n'omukuumi akuuma naye kyangu nnyo omukuumi oyo okwefuukira n'akuwamba olw'ensonga aba n'ebikuuma omuzungu yali amaze okunafiya Buganda mu byokwerinda mu byekijaasi eyo y'emu ku nsonga mu 1966 Uganda gye yasobola obulungi okutuukiriza omulimu gw'abakama be ng'amuyambako okuwamba Buganda ntegeerekisa bulungi ndowooza abalabe ba Buganda si be bamaanyi ennyo baganda bange naye bafuna amaanyi agasukkulumye nga ffeffe nnyini Abaganda tukkiriza okubakwatirako nga batusaanyaawo twebuuze batusaanyaawo batya batusaanyaawo nga banyweza obufuzi bwa Uganda okubutikkira Buganda awo wonna waliwo ebibuuzo babutikkira batya Buganda buli lwe twegatta mu by'obufuzi bwa Uganda gye tumanyidde ddala nti yatondebwawo abantu abazungu enkola ya Uganda engwira ne tugigoberera Abaganda ne tufa ku lwa demokolasi enkola y'abantu eyakyabangi nga tukuba obululu obutagenda kutuyamba tuba tukwatiddeko omulabe waffe mu kwesaanyaawo oba okusaanyaawo ensi yaffe Buganda tetusobola kuyita mu Uganda Buganda okufuna eddembe n'obuyinza okwo kubeeranga ddala kwerimba nakwevuma bubuyabuya kambategeeze baganda bange okusuubira obulamuzi okuva mu bassi b'abantu be tumanyidde ddala obulungi tetusobola kufuna mirembe mu bantu abo kubanga obukodyo bwabwe babumanyidde ddala okuva edda yonna Abaganda tetulina okukola kwe kuzuukusa obwongo bwaffe ku mulundi guno tosobola kwogereza bitundu birala kutuwagira tosobola kwogereza bitundu birala kutuwagira nti ffe tufune oba nti ffe tutuukirize okuba n'obuyinza ku nsi yaffe Buganda ekyo kye basooka okusoma omulabe kyatambula nakyo kye basomesezza ab'amawanga gonna
Tovola banti abantu abo bajja tufuga afuga. Abaganda bwe tunaba abatanzania batufuze omunyarwanda wuno yatuvuga ojagenda okulira mu Kenya ojagenda okulira nga n'Abasudani nga Bazayire yo Uganda eryawo wabula abaganda tulina okubeera nti tuteeka amagezi gaffe abaganda ne tutuula tetusobola okulwanirira ensi yaffe Buganda. Ekyokukola weekiri abaganda twemala. Okonako kuba kweyisaako kubanga tumanyidde ddala nti abalabe baffe batutte emyaka mingi ddala nga basiga obukyayi ku ggwanga lyaffe ery'Abaganda eri mu bitundu ebirala ebya Uganda. Mu kino ne tusaba buli Muganda